Mu mwezi gw'omwenda omwaka guno akakiiko k'ebyokulonda katandika okusunsula ababali beegwanyiza okulembera eggwanga lino mu kifo kya pulezidenti era abantu abali basaba mu 100 be beesowolayo okulaga obwetaavu. Oluvannyuma lw'okwekennenya empapula z'abano bonna kyazuulwa ng'abantu 8 bokka be baali batuukiridde okuvuganya ku ntebe eno esinga obukulu mu ggwanga. Kino bangi basigala beemulugunya era ne bagaana okukkiriza ebyava mu kasengejja k'akakiiko bwe batyo ne basaayo okwemulugunya kwabwe. Kati wiiki eno okuva lwe yatandika akakiiko kabadde kawuliriza okwemulugunya kw'abantu bano. Akulira akakiiko omulamuzi Simon Byabakama kwatubuulidde nti kuli eyo mu misango 10. Wiiki eno kuva ku bbalaza twatandika okuwulira okwemulugunya okwo naye wiiki ziri z'emabega tubadde tuwulira okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu ku gavumenti z'ebitundu ebifo abaliko bulemu ebifo by'abakadde ebifo by'abavubuka. Leero akakiiko katandise ne Daniel Dennis Ssemugenyi ono akalumiriza obutamusunsula nga kamulanga obutaba na mikono gyetaagisa ekintu kyawakanya. Baalaga kifoomu nga tekirina mukono gwa Honorable Justice Byabakama nga kiri vague kiraga nti twaleeta emikono okuva mu districts 4 naye abawagizi baffe we bali wabweru awo bavudde mu districts ez'enjawulo bazze bakakase nti ddala emikono baagituwa titwagijja mu bbanga ate era tubatiise okuva gye bavudde yonna baasi tuzisasudde bafunye ebyokulya n'ebyokunywa ne batuuka bwe tubasobodde okukola ekyo nga report okutuyita baatuyise jjo ng'ebula ssaawa 24 tetwandisobodde kulemererwa kunoonya mikono kuva mu districts ezo zonna kubanga ebbanga lyaliwo nga pampu. Olw'okuba yali mukakafu nti emikono eyali agirina yatuuka n'okuddukira mu kkooti ng'ayagala akakiiko kamulage emikono gy'abo abaasunsulwa. Nga tujja wano naye nga batugamba jojuzi n'afuuka jojuzi kyekyatutuusizza mu kkooti enkulu okusaba babakake okututeeka ku lukalala lw'abeesimbyewo ku bapulezidenti. Byabakama ategeezezza nti tebagenda kuwummula okutuusa ng'ensonga z'abano zonna ziwedde ng'abaana babayiseemu obulungi bakulabikira ku bukonge. Era commission bakolera tebakyebaka n'okwebaka. Olweggulo juzi twava wano ssaawa 6 gw'ekiro emabegako twava wano ssaawa 7 gw'ekiro nga tulina abantu wano bakyatulindiridde okuva ku makya ate bava mu bitundu byonna by'eggwanga wonna eggwanga nga bw'olimanyi naye bonna basibirwa wano kubanga etteeka ligamba nti oyo yenna alina okwemulugunya kwonna anaagendanga mu kakiiko akakiiko katuulenga kooti katunulwe mu nsonga ze. Mu ngeri y'emu akakiiko era kawuliriza okwemulugunya kwa Alex Ntamu alumiriza munano Jamil Kivumbi okumunyagako kaadi y'ekibiina. Tribunal etugambye tulinde judgment. However fetugamba nti tugyensonga ngeri positive kubanga okusinzira ku kyatuukawo kyali mu fojale okujingirira omukono gwa Secretary General ensonga naffe tujengere ne ku police okulaba nga banoonyereza ku muvubuka oyo eyakola obuculupya obwo era singa tebatujajinga bulungi singa tebasalawo bulungi ekituufu kintu tugenda kwengera mu kkooti. Kaweefube ono alina okuggwa ng'omwezi guno tegunnaggwako ng'akakiiko tekannatandika kuba bukonge obw'okukozesebwa omwaka ogujja.